okuwerekera jjajja wa Eddie Mutwe. Eddie Mutwe jjajja we amwogeddeko birungi byereere. Mu nnaku ey'ekitalo agamba nti no jjajja we yali mulwanyi era be bamu abaalwana mu Ssematalo owookubiri nga n'ekiringa kye yasigaza ekijjukizo ky'asobola okulagako ensi yonna engabo yagisigaza gye yakozesanga mu lutabaalo. Kyova olaba nti era abadde mulwanyi nnyo okulaba nti akyusa ne gavumenti ya Mwami Museveni tufune gavumenti ennungi eya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kyova olaba nti ku myaka egy'obukulu gy'abaddeko jjajja abadde teyeetiiririra nga ye akugamba ekijja kijje naye nze njagala nkyukakyuka. Sifa ku myaka gye nnina, sifa ku ki oba ki, sifa kutiisibwatiisibwa kwe batiisatiisaamu abantu, wabula twetaaga nkyukakyuka. Omutima omumalirivu jjajja gw'alina gwe yasiga mu muzzukulu we Eddie Mutwe. Eddie Mutwe agamba nti ye obuvumu bw'abadde alina bonna abadde abuggira ddala waka ewa jjajja. Agamba nti olw'okubanga jjajja yali mukazi mumalirivu, jjajja yali mulwanyi, jjajja abadde abeererawo buli muntu, jjajja abadde alaga nti ayagala enkyukakyuka. Ne Eddie Mutwe kye kyamubagula n'agamba lwaki jjajja ye alwanirira enkyukakyuka ate nze omuvubuka ne ŋŋaana okukikola. Bw'atyo Eddie Mutwe agamba nti ekyamuwaliriza okwetaba mu lutabaalo lw'okununula eggwanga lyattu Uganda, era n'asalawo nti engeri gy'ali muvubuka alinamu ku maanyi ateekwa okubeera ku gaadi abakuuma Kyagulanyi Ssentamu kubanga omukulembeze atambulira mu matigga, wabula bw'abeerako n'abamugaadinga kiba kisobola okutaasa ku bulamu bwe. Bw'atyo yeewaayo n'agenda ku ttiimu ya security era ng'agamba nti ye taliva mu struggle okutuusa nga Uganda yeenunudde. Bannayuganda tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga tununula eggwanga lyaffe, tuleme kulekera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu buvunaanyizibwa kubanga ne bajjajja bano n'omugenzi kati naye yakola kyamaanyi nnyo okulaba nti balwanirira ensi okufuna emirembe. Kakati bannayuganda bwe tuteebereramu ne tuba tulina kulabira ku bantu nga bano ne tumanya nti bw'olaba bo balwana mu biseera byabwe era ne bakyusa ebyaliwo. Kakati ffe olwaliro tulinza ani agenda otulwanirira akyusa eggwanga lyaffe Uganda. Emyaka gino gye tulimu egy'ekivubuka gye gisaana okulwanirira ensi Uganda okugikyusa, kuba ne bajjajja mu kulwana tebaalwana nga bakadde, baalwana myaka gyabwe egy'ekivubuka naye wabula mu bukadde bwabwe jjajja wafiiridde afudde nga muzira kubanga abadde ajjukirwako ekyo nti yalwanirira ensi okulaba ng'enunulwa. Kakati ekiseera naffe okulwanirira ensi yaffe. Tulyogerwako mu biseera byaffe eby'obukadde nti bajjajja abo be balwanirira Uganda ne bagijja mikono gya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, kwe kulaba nga kati Uganda efaanana nga bw'eri. Kuba tukimanyi nti Uganda bw'eneeva mu Museveni abalibeerawo baligyenyumiririzaamu. Uganda egenda kuddamu ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki nga bwe kyali olubereberye. Museveni yamazeewo ensonga eyo okulaba nti kati Uganda yafuuka ey'enyinyalwa, Uganda yafuuka ekyesittaza. Naye nga Uganda tukimanyi bulungi ffenna nti Mukama ye mu kugikola yagikola nga ggwanga lya njawulo nnyo, wabula Museveni olw'obubbi bwabwe basalawo kulikaliza. Buli kyabugagga ky'eggwanga Uganda bwe batakyegabanyiza bakiguza abazungu n'Abachina. Kyova olaba nti kati munnayuganda olwaleero asobola okugamba nti Uganda lyerimu ku ggwanga gasinga okuba amaavu lwa nsonga yakuba nti tetumanyi ebyobugagga ebirimu, tetufuna mukisa kubimanya, tetufuna mukisa kubigabanako. Abakulu ne babigabana n'okubiguza abazungu. Kyova olaba nti Uganda bw'eneeviibwako Museveni, abakulembeze abaliddawo bajja kuba basobola okutereeza Uganda buli muntu agyenyumiririzeemu. N'olwekyo jjajja olw'omutima omumalirivu gwe yalaga, tumusabira Omukama Katonda amulamuze ekisa era awummule emirembe gy'agenze. Puroguramu egenda kutambula bw'eti. Tugenda kufuna okwogera, bwe tumala okufuna okwogera tugenda kufuna famire nayo egenda kwogera, okwogera kw'abakulembeze, then tugenda kuzaako okwogera kwa family. Bwe tumala okwogera kwa famire tugenda kuzaako ebimuli, tugenda kuteekako ebimuli, oluvannyuma tusome ebyafaayo tugende ku ntaana. Basonde bannyabo badde nsaba omukisa guno guweebwe okusooka, nsaba okuyita Eddie Mutwe ne Akileewo kivumbi sooka ojje wano ne Eddie Mutwe kuba mwenna muva owano. Jangu Eddie Mutwe weebaza abantu aluwa n'Akileewo oyo ati mwana wa wano, konna baana ba wano. Kale weebaza abantu. Ab'Oluganda Omukama mulungi obudde bwonna Mr. President Sebo abakabaka abali wano
n'abantu mwenna n'abatuuze ba wano mwenna. Wano tewaba kusanyuka mu kufiirwa naye sanyuse nnyo ku mutima gwange okubalabako mwenna. Mwebale nnyo mwebaliridala okujja. Erinnya nga babagambye nze Sibu Edward abasinga bamanyi nga Edi Mutwe. Wano ze muzzukulu omukulu wano. Nze nno olw'okulokola obudde jjajja wange ono ngenda mwogerakoko ebintu ebitonotono byepangadde naye nga ndi naye. Jjajja wange ono togwa mu keesi. Jjajja kuva buto zinali musajja mukozi wa ddalu nnyo abasinga bamanyi obuto bwange. Naye ng'ebiseera ebisinga avuganya obugaali buno obwa sikeeti bupiira buno obw'oku ngatto ewaka nga guba musango obugo kya sikeeti. Of course abakulu balina okweraliikirira nga balaba obulamu bwaffe buli matigga naye nga ffe oluusi olaba byamasanyu bya kinyumu. Ennaku zino ogenda n'olaba omuzadde asabira omwana we nnyo abe bulamu nga naye olaba omwana gwe basabira ayita mamotoka wansi kwati n'omupiira ati oba oti ye yalinze oyo. Okudde waka bagenda kukuba biggo ng'oddukira wa jjajja Nakintu. Okutuuka ewa jjajja Nakintu n'akuwa kacaayi olowooza musanyufu n'ayambala gomesi ne yeesiiga ebizigo n'akwata ku mukono n'akuzzaayo. Ne bakuba eyakikola gumu olw'ebiri oba esatu naye era kyanyamba osanga kyekimu ku byanyamba okula kwange n'empisa eno n'obuwulize eri abantu. Jjajja nze bwe mulaba wano buli lutabaalo lwe mbadde ŋŋendamu olutabaalo lwe mbadde ŋŋendamu abasinga mbadde mumanyi sookera wa jjajja wange oyo n'ankwata ku mutwe nga n'amaka tetuli batabaazi. Engabo eri awo ffe jjajja waffe abaana Ssematalo birira bye baawonawo era ye yakomawo. Era kino nsaba neno meseji era egende ewuoyo omusajja oyo atutulugunya oyo kanywa musaayi nti ffe wano tufa mukadde. Jjajja zijjukira bulungi nnyo nze nazaala omwana wange nasooka mutwala wa ssenga n'amuwa erinnya. Ne ŋŋendako ewa jjajja just okukyalayo obukyazi yamukwatirawo n'amuwa erinnya lye era amuwa gombi Alikisa Nakintu. Kakati n'omugaa jjajja lwaki buli mwana ajja wano gwe omutuuma linnya lyo abalala tebaaliyo naye ng'omugambira mu kusaaga mu kuzannya mu kusaaga mu jjajja ng'agamba eyo lyenyange nze manyi lwaki ndikutuumye ne bw'otwala omulala era agamba nze manyi lwaki ndikutuumye. Zerengana ligenda lyaseeka ne muganga atwaleko erimu eriyo jjajja nze nno ngenda saba Mukama akuwangaziza emyaka gino gyonna n'okusobola okukozesa byonna by'osobodde okukola mu nsi muno. Abasinga obulamu bw'ensinga bwe butambula tetumanyi oba ne gy'oli tunaatuukayo. Nze yakweyongera kusaba Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. So Mr. President kwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala byonna. N'abantu baffe mwenna mwebale kutwagala bino byonna bye mulaba wano si ffe maanyi gammwe si maanyi gaffe. Mwebale nnyo okutuwerekera. Nze ngamaliriza ngenda mbagaliza okutambula obulungi mudde obulungi otambule bulungi bannange. Mwebale nnyo mwebale. Bakusoja mwenna abasobodde okujja ne mubeerera okubajjajja we yapanga tusula wano munkuba mu mpewo. Mwebale nnyo bannange temumuleeterangaawo omukwano ogwo. Basinga bataata bajjajja nze nina famire yange endala eno olukuno obuzibu eggirawo yeetuukirawo teyagala kumanya nti ate oba bikibedda etuukirawo ate ekino kiba kirina okuba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ssebo neeyanziza tweyanzeeke basomo ne bannyabo tweyanze olw'obugambo olwo obwo.
mbadde nsaba n'obuwombeefu okuyita Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform Chairman Nyanzi ajje mu dakika katono nnyo ababuuzeeko naye katono nnyo. Sebo kitaffe mu Katonda Father bakungubazi bannaffe mwenna bannyabo ne basiba Omukama mulungi obudde bwonna Omukama mulungi era ze mbeera ziwolewaawo. Bannyabo ne basibo engeri pulezidenti w'eggwanga gyali wano Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga tufiiriddwa omulwanyi abeeyowi ate nga tufiiriddwa omulwanyi waffe yafiiriddwa era tuzomuziikirako. Nsaba tuyimirire n'eddoboozi ery'omwanguka tuyimbe oluyimba lwaffe. Kale tuyimirire. Olutalo nga luwedde tuyambale ngule olutalo nga luwedde tuyambale ngule tulizimba mu Uganda. Dikiteta agenze tuyambale ngule dikiteta agenze tuyambale ngule tulizimba mu Uganda empya. Sebo fado nosonyiwa omwezi ne gugwaka gutya kakiro takola ki bannyabo ne bassebo amanya gange nze Nyanzi Fred Ssentamu. Sebo Your Excellency President Robert Kyagulanyi, Member of Parliament Hildaman Netedi, Chairperson of our district, nabyo ne Member of Parliament omulala obonalebo bannyabo ne bassebo. Naffe nga Edi bwagambye ekisooka Edi kitalo nnyo nawe bali okubeera mu gumu. Bannange guno gwe mukisa nze gwesisa okufuna okubaako wano ku mukolo bwe guti owa Edi Mutwe omusajja omulwanyi munkubireko mu ngalo omusajja oyo nze mbalebe ne Kyagulanyi okubanga musajja muto ne batusiba eruzira nga tuli naye n'olwekyo famire nakiikidde bulungi era tuli naawe ssebo. Naffe tuvaawo ku mutala Bubuule Mawokota jjajjaffe weyeebase Yozefu Walakira Majwega Ssentamu gyebasaawo. Musajja oyo yali mutabaazi nnyo era by'omuku batandika olutalo lwa Museveni ne yeesiga Museveni n'amuteekamu ssente era bagenda okuba ennyumba ye basinza ku mutala Mpambire ne bakuba omuzinga ne gukuba ennyumba ye ne gugimalawo ng'akozesa bayeekera ba Museveni awo. Ne Museveni yamulyamu olukwe kubanga kye yafiiririra tekiddiridde. Era tuli balwanyi ne jjajjaffe Sitala Ssentamu yali mutabaazi. N'olwekyo abalwanyi basisinkana era balinaanaganye. Akitegedde akooko Mukama mu ngalo. Naye Ssebo Father ebigambo byange mutono nnyo. Wano waliwo abantu b'NRM balabye abamu bava Mmengo, waliwo aba Democratic Party n'abanuku n'abalala, naye abo abadde batannabatugatako nkakasanga ebigambo byo by'onoyogera wano bigenda kuba wano nga tebakyusiza. Nze olwo nga Ssaabakunzi ojja kuba ng'onnyadde ku mulimu gwange. Bannyabo ne bassebo kamaliza n'ebigambo bino nga nebaza Father nja kunokola ebigambo biri byayogedde mu kubuulira kwe abadde philosophical naye nze ngenda tujjamu mutereevu. Ssebo Father ogambye nti nno abantu abamu bandifudde n'ekitiibwa mu myaka gyabwe ne bafa nga basikiriza oba nga baleseewo abatwala ebyo bye bakoze mu maaso. Naye kyannaku nnyo nti mu Uganda tumulinamu omuntu oyo naawe omumanyi, ate abantu abali wano bonna bamumanyi. Mumumanyi omuntu oyo alowooza nti bw'atabeerawo Uganda tasobola kukola ki kutambula. Kyannaku nnyo yalwala ka virus mu mutwe kamutawanya ne tukajjanjaba, ate tukajjanjaba nga tukozesa mirembe tetwagala kuyiwa omusayi ne tugenda kikyusa. Amazima ga Katonda mu ggulu babuulira ensonga nga tekyuka. Bannyabo ne bassebo mu bulwanyi ate tuli bawanguzi. Ffe tubeera bawanguzi tetukwata ku kintu ne kikola ki lazima kigenda kugguka. Maliriza era nga nsinziira mu kigambo kya Father kyayogedde wano. Agambye waliwo abantu
ababa beetegese nga gwe badde olina empisa embi nga bw'ovaawo basanyuka ne bakola ki ne bajaganya omuntu oyo nga yafudde waliwo abantu abasobola okujaganya mu Uganda wano egwali musebo faada twabadde tuvuddeyo nga tuyise faada yabadde faada Kateregga ne ba bishop ne ba masheek bajje basabire abantu baffe abaabula bwe babuzaawo nga tukumanyi gye bali nga baafa era n'abali mu makomera abasibe naye ya deployinze ku lunaku lwa independence ya deployinze amagye ne gakuba abantu baffe emiggo ne gakwata abakulembeze baffe ab'ekibiina ofiisi ne bagiteekako ebikolwa ebyo Bibiliya tebikkiriza si bwe guli kyannaku nnyo kakati abantu abamu okufa si kirungi ne baselebratinga osanga babeetakkuluzaako Katonda balina kyabawonyezza ensi yaffe mwebale kujagala abanyabo ne bassebo n'ebigambo ebyo. So Mr. President bwetuyita mawokota wano abantu bakwagala nnyo era n'abakulembeze abali mwebale okukola omukama abeere nammwe ebyo byange omukama abeere nammwe mwebale nnyo mwebale eddala tweyanzege omukyala Alice Nanungi Masaka webale kujja mwami Semaganda n'abalala bampadde obubaka buno okwebaza omubaka Hildaman Sound ne Tent B ebaŋŋamba Honorable Namboze Teddy eyabawadde kakati baŋŋambye obugambi nange saabitegedde naye tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala n'omubaka Sserukenya abasobola banyabo adde nsaba nga sitaba kuyita muntu obubaka buno obukulu nnyo bubaka bwa mukulu wa kika badde nsaba musome abenju obubaka buno bwa Mutesasira mutaka Mutesasira ate naye waali awo tayingo neetuuka yakujja mukulu w'ekika tukwebaza ssebo abenju omugenzi obagambye nti amawulire g'okufa g'omuzukulu wo wagafunye kitalo nnyo kitalo ddala olw'okufiirwa ate n'ogamba nti Edi Mutwe munnange kitalo nnyo okufiirwa ne banno bonna okufiirwa mwagalwa wammwe kitalo nnyo kitalo ddala n'ateekako omukono nti ye Keeya Tendo SH Namuyimba 2 omutaka Mutesasira wali awo baka buno mbadde nina okubusoma basobola banyabo Chairman LC5 jangu obuuzebuuza ku bantu Chairman LC5 Mpigi District sebo tukusaba obuuzebuuza ku bantu ate obaawo bakabo obufunzi abooluganda omukama mulungi obudde bwonna sebo kitaffe mu Katonda Reverend Father tuyanziza nnyo ekitambiro ky'emmisa kyotuwadde pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde bampadde butono leka nkwanjulire ku balwanyi abali wano abakulembeze bange olina ekibira ky'abakulembeze abaagala okununula eggwanga bangi nnyo mu kitundu kino ekya Mpigi District. Onekakolo Nabisobirye sipiika wa disitulikiti eno Musa ow'omukko Bukenya yakiikira Town Council ku lukiiko olukulu olwa disitulikiti ate ne Nabakooza naye yakiikirira Town Council okwenyumiriza nnyo Edi Mutwe Uganda waffe olw'okulabika nti nno atukiikirira bulungi ate n'eggwanga lyakabanange tuli bagumu ddala tinno tuteekwa okulabika nti wabula kyensabako abantu mwenna mwenna abali wano pulezidenti bakunga era nga mbasaba abantu tugenda mukaluka LC wano mugende musibe balekaambuleera mwenna mwenna gye mugenda zituyamba okubanga tukufuna ku data zituyamba okufuna power bank zituyamba okufuna ebintu ebyenjawulo so kindly tubasaba mutufunereyo ku star olabaawo neokutwalyo sitobazaabo bazamutwalo obazeebere so olakyo tuyambe bo nakyo tukolere so guys kindly wanenya okulaba ku ssanyuire netukiza tujja kununula eggwanga lyaffe naffe ffenna babika okulabika nti nno tufuna eggwanga eryeyagaza so president tetukulabako tuddamu amaanyi ag'essanyu nsaba omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda aguwe ekiwummulo eky'emirembe
n'akabonero ak'engabo ey'obutabaazi eri waneno ndowooza buli omu asaana agenda agirabeko mu nnyumba tuddemu amaanyi ate tuddeyo kyabaale butabawo olw'okunyuma eggwanga. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale.